obulumi n'omusujja gwe nali nkungude nga sisobola. So at a private hospital twagenda Philip Ganja yampayo sente kubanga ekyabawo ekirumu nze ndi musajja mugumu nali nejjanjaba engeri gye nakolako mu ddwaliro naye lumu ekiro nasitukako nga mpulira ngenda kufa ng'empewo enkutte ng'obulumi bungi nenzikirira ddala ennyumba ya Philip Ganja yonna erimu cameras ngenda olw'obulumi nenziruka nali njagala baki wansi ddagala nga nalirabiddeyo bwe yatunula bwe yazuukuka yasanga ennyumba ye yonna nzigule paka waggulu n'atya nnyo n'akebera kamera n'alaba omuntu eyebise blanketi ng'akkirira wansi n'akubira poliisi ng'amanyi mu nnyumba ye mulimu omuntu ennyumba nnene bakati poliisi bwejja ne banzukusa bakebere ne mugamba nti ndabye omuntu ennyumba nzigule ne mugamba abadde nze mbadde nfa naye bwe mize eddagala nenzikakanamu n'agamba gwojja kunfiirako wano n'akwata sente n'agamba Norman antwale mu ddwaliro erimu era ye akokonka alina akagudi k'eddwaliro eryo liriki private ne bantwala ne bantuusaayo omusawo n'agamba omanyi ekiriwo eddwaliro lyetaaga MRI wano tugenda kusaba miliyoni kupi z'Uganda mu 7 MRI imaging bamubevivye ekifaananyi x-ray tesobola scan MRI bane balaba kyekiri munda omwo lwaki liganya okukakana ne bamunaŋŋaana ebirala ebya imaging endala era MRI ijja n'okulaba ebikuluma mu lubuto so zibadde nsaba nfiire ku biwundu byo bino bijjanjale infection egendera obiraba byakatandika okukala bijjanjaba infection egende osobole okuddewamu bonaddewamu osobola okweyongerayo n'obulamu bwo n'obijjanjaba mpolampola so bwe bwobujjanjabi bwasembayo bwe nafuna nampa amadagala amalala gegaabikazizza ku amangu nefuna ku mirembe. Okay, I think that really brings us to what also coming out. Kakati tugenda kutandika okuyimba the beats ebyaliwo so naddala nalabako comment about the mission. Did they ever come to you? Did you receive any support from them? No. Uganda Commission in South Africa. Sirina simbubi nze ndi pro Uganda. Sagala n'abantu ba statement yange very political in any way. I speak as a Ugandan citizen. Sirina yo muntu except Mr. Tomani and the Ganja family n'abalala abasobola. Ne Mr. Dr. Malinga. Tewaliyo muntu yenna yantuukirirako oba kale okuŋŋambako ng'ovudde ku bannayuganda bannange bakyali bange I'm talking about omuntu alina responsibility mu government teyaliyo n'omu okugambako nti olwayo ndi bulungi okutegeera then netukulabako n'omukyala Mama Yvonne Chakachaka. Yes. How does she get to know about your story and how does she come into the picture? Mama Yvonne Chakachaka yali mukwano nnyo kwa Norman. Balina relationship yaffe kati Yvonne Chakachaka akubira Norman n'amugamba waaye nina amawulire gensoma waliwo wano omwana omunnayuganda gwe baakubye ani oyo. Norman n'amugamba bamuyita Palaso muto wa Chameleon omujjukira namujjukira omwembe wa Uganda muto we ddala nti ye nagawo nga kibi bamukubidde kinaga xenophobia n'angamba njagala bambi mulabako mukamfatinge kubanga ebiseera ebyo nali nnyumirwa South Africa banenga nnyumiro kasita abaamala okunkuba obulamu bwonna ne bukoma nga nkyaya aba South Africa nga sikyayagalanga ne bompita nga webali nga omutima tegundimu paka bwe namitinga Dr. Malinga nantwala ewakawe mu nnyumba ye nentubeerako mu studio ze nantwala teyakomoko simanyi bwe yali akikola therapeutically ng'amanyi mbeera mwendi nantwala mu kyalo ewaabwe ddala gyava gye yazimbira mama we ne jjajja we ne baganda be Busegera ne bajja ebyuma bya studio ebirala ebyali Bulaaya na studio era n'amala nanzijayo n'antwala ku kyalo nga ono olabira ddala ekyalo ekitayinza kuba safe naye nga ye bamwagala nnyo nga lejendi waabwe abantu bamulaba ne babuuka mu mamotoka nti abantu boolaba nti ate obadde obatya nga bamulaba ate
omuyimbi waabwe n'agula emmere nga omanyi superstar so humble n'akyama ku kafongo babona olabawa nga kakyalo n'agula olusaniya n'agamba oliaki oli enyama oli enkoko oli ebyenda oli omutwe gw'ente wano tugulya nga making a feel at home. So n'agula plata y'ennyama ne tutuula ne tulya as a family nga naye bw'alya ng'abantu bakuŋŋaanaawo n'ababuulira kati aba baganda bange mukwano gwange wuno yazze mwamukubye nga ba feeling sabad n'atwala n'atukyaza ewuwe n'entulako ogwasookera ddala n'aba South Africa nga njagala manye obwongo bwabwe endowooza yaabwe like lwaki n'entulako n'abavubuka ne mbabuuzaawo buli munaakuwa entegeera ye you know nanzijjawo n'antwala mu studio ne Mr. Tomani ne baŋŋamba kati tugenda kukyusa n'aŋŋamba nze nsobola okwogera aba South Africa ne bawulira oli muntu mulungi ekintu kino kibi nnyo wazikola business mu nsi yaffe oli muvubuka muto tolina gw'olumiza ozze ku visa kintu kibi nnyo naye engeri yokka eyo kikola tell your story tukolewo ne difference n'agamba ngenda kwogera n'aba South Africa naawe tell your story on behalf of other foreigners, Nigerians, Ugandans, Tanzanians, buli muntu anyigirizibwa mu South Africa kuba gwe wali baddeko South Africa okimanyi nti si ensi gy'osalimbiramu n'ovaano n'odda wali ng'oli mugwira. Yes, n'agamba agenda kyusa ekyo ne tukola oluyimba baluyita Africa Show Me Love. Ne Tumani n'atuyambako ne tufuna yafunye producer Kashizi owa David yakola Blama yalukoze na yes Katonda akola ekyokola na posting at the next day. God works in mysterious ways. Osegeera kubanga bingi project nene n'angamba ko seddoboozi lyo okole difference anti ogambye olumirirwa nga banno babakuba nga naawe kikutuuseeko osanga kikutuuseeko kikuyitemu omanyi ogenda n'otunula n'olaba Ethiopia batta Selassie era mu Ethiopia yamuza naye nga balina intentions ezimutta balala n'otunula Lucky Dube era ba South Africa bamukuba amasasi n'otunula Bob Marley era ba Jamaica era ba story bogigoberera. So n'oliza olima n'agamba how long are they gonna kill our prophets while we sit back and watch fukanga fenyini ba tuli instigated it tuli so divided nga abafirika ne mufirika munno omulaba nga mugwira kubanga avudde Sudan n'otutuka n'ogamba bannaffe nti mwe tetwalyanga nammwe n'otekawo ekigambo ng'ekyo naye nga gwe tomanyi buzito bwe kitegeeza nti mwe tetwalyanga nammwe laba nze n'abakwano bange bangi aba Sudan tegeera abubi nga mbadde naye kuba mbeera nabo naffe ffennyini olumu tuba xenophobic n'oyita ebyolinaga mu Sudaani mwana n'olya ng'omenyeka omutima naye ng'omuntu gwavuma nga muntu mulungi gommanyi kati anyway Mama Yvonne n'atuwa invitation n'atugamba tujje tumusange tumulabe n'abaana baalabirira ina foundation n'atukubira essimu n'atuorganizingira n'atuwa ne ssente z'amafuta netugenda ne tumumiitinga naye n'antambuza through South Africa. In fact ekyasinga okuntakinga kyenjagala obbaga abannayuganda bannange senti buli mu South Africa mubi era tobeeranga eyo n'oboogerawo be banayagala okutta abantu oba n'onyiga kubanga natuka ewa Mama Yvonne ng'alina gayi gwakola naye alabirira abaana bambi ne bamunyumiza story yange n'awulira bubi tuba tusimbula n'agamba brother before you go I am a professional. Can I please wash your wounds? Segera ne tutuula ewa Mama Yvonne gayi n'ansumulula bandages yo gayi ali mu kifaananyi akutta akaana Mama Yvonne yakuli yes n'aleeta rubbing alcohol n'anaaza ebiwundu byange bye naye twasomanga mu Bible ng'akulaga omukwano nti baakoze bubi yadde bantu bange naye n'anaaza ebiwundu damu n'abizinga tugenda ne Mama Yvonne ewaka we yakulira n'atulagawo bwe bityo n'amala n'atuta ne tweyongerayo n'obulamu bwaffe. Bw'otunuulira South Africa generally right now, how can you describe it? South Africa, I would like actually to know what you're going to do. Yes, South Africa to me is a place I grew up loving. There is so much history about South Africa. I learned about Steve Biko, I learned about Nelson Mandela, I watched Sarafina, I watched Yankee Zulu,
We went to school about some history of South Africa. Mumumanyi tulabye movies za Shaka Zulu. Netukulanga twegomba nnyo South Africa. We grew up admiring South Africa. I can speak for myself. I grew up admiring South Africa so much. And this was my first chance to finally go to the land of my dreams. When natuukayo nengamba n'abakyali bange mwana nensi nungi. The Europe of Africa. Yes, the Europe of Africa is the superpower of Africa. But so much to share. And I enjoyed every bit of South Africa. South Africa has a very beautiful side to it. Everything is beautiful. The clothes, the roads, the houses, the scenery. There is every reason for everybody to have fun in South Africa. But my brother, there is a dark part of South Africa. The dark part is very dark. It is very dark. There is an evil side of South Africa. And it is very evil. It's nothing. You know, if the Ugandans say it, they're like, you're dying. It's like buying water from the shop. You have to be very careful. Even the Ugandans there asked the guy, why did you take him to Tefontaine? But okay, why wouldn't I go to Tefontaine? We are Africans. Before you Ugandan, before you South African, we are Africans. These borders, like my brother Malinga says, Dr. Malinga, were created to divide us. And we have become so divided that we started to see each other as foreigners. South Africa na dark side Muganda wange. Echiro okufacha ngonyo buli omwana n'emundu. Abagwira abantu bozona interacting n'abavubuka. Abavubuka bo bamanyibwa abagwira ffe tututte emirimu bbeeyi ensonga lwaki bali yala. Ffe Abannayuganda tuve eno n'ennaku yaffe emirimu gya layisi. Ye n'aguganda ate ye bwaguganda n'afiirwa kuba oli alina owa layisi. Ate katulwaki abawaggwe. Baganda baffe abo abavuga zi delivery bonna bayita mbuzibu bw'amaanyi kubanga omu South Africa ng'omutuuze alina amaanyi mangi agasinga n'aga poliisi bw'aba nga yasazeewo ne poliisi emutya ate nga talina budde nabo bennyini but dark side eyo is the part we all need to work upon. Naffe ffennyini ng'Abannayuganda twekuba mu kishima nga tugobaganya Abasudaani osegeera tukirowoozeko edda nze nawulira nze nakolera mu Buganda napulira Abaganda bavuma n'Abanyarwanda Baganda baffe basisita baffe mwenna mbiwulidde abakulidde mu Buganda kuba mutyo byogera nti bibaswaza osegeera ffenna nga tuga abantu bavuma Abanyarwanda batudde bafuuka Baganda baffe tubazaddemu n'abaana. In fact, Rwanda is one of the most beautiful countries. Bakyali bange mbabuulira bangi muli ku social media oyinza okuba oli mbulirimu ng'oli nno oyogera nze story yange oli mugiwulira kubanga ndi muyimbi nange singa saali muyimbi era singa ndi Tefontaine nga ndi ku nnaku yange. Bakyali bammwe bali eyo abakubibwa abatya okuyita mu nguudo ezimu because bagenda mufumita ekiso ate okwogera waliwo kyali bamuyita Saddam nadde njogera nangamba nze simu y'ebbeeyi nagivaako noga lwaki nanga nze bantegeera nti ndi mugwira bantaddeko ebisa emirundi mingi buli kirina ne bakitwala. So but to sum it all up, not every South African is bad. Not every South African. No, because after my incident I ran into so many South Africans that are very good people, that have showed me love, that have treated me and given me courage, that I'm back home today in one piece, just like my brothers here. They're South Africans. They have been so touched that they bought their own plane tickets and financed their whole trip just to bring me back home safe. So this is the Africa we need. I'm good. Thank you for standing with me. It's the money, but I beg it does not stop here. I beg even when you go back home, let's preach love as Africans first before we Kenyans or Ugandans or South Africans. Okay, thank you so much for this. Now you did not come back alone. You came back with two gentlemen. Yes. Is it two or the others? Two gentlemen. One is Mr. Tomani, and the other one is Dr. Malinga. Yes. First, I would
I would like to give them a chance. Yes. Probably about just 3 minutes. Okay. To just give their side of the story and what they think about the history. Dr. Malinga, welcome to Uganda. Thank you so much, my brother. How are you guys? They're all good. After hearing about this incident and what Palazzo went through, what can you make of that? After hearing about Palazzo, what can you make of the entire situation? What I can say is, first of all, I'd like to apologize for what happened to Palazzo. It's so distressing, so I apologize for them. I hope and I wish and I want them to stop whatever they're thinking of Africa. So we are all Africans, like Palazzo said. Before you are a South African, you are in a continent, a special continent, Africa. So I urge all the South Africans, East, West, whatever, and then to come as one. And just remember that we're an African. These borders are just bordering us. They're not even physical. No, they are not. So it's like a mindset. It's like we are captured in those borders. It's like we are divided. So I urge all the Africans to become one and love each other, and also trade via music. It's something that we can do and talk about it and never talk about it again. Just preach love. Okay. Last question before we switch to the questions from the audience. You Palazzo around this time. Why did you choose to do this project and what is the project about? The project that we did is Africa Show Me Love. Hashtag Africa Show Me Love. Africa Show Me Love. Simple as that. It's a song that we did written by Dr. Malinga, Palazzo, Tomani, and also the beat by Shizi. So it's a collaboration. We are helping each other. Some of my parts were written by Palazzo. Some of my parts were written by why? Because we want to share the message. It's not all about who's good, who's bad. Do you understand? It's all about sending the message. So we're hoping all the African people, African nations can join the movement. East, West, South. Africa Show Me Love. It's a song that we did. I hope it's out now. It's out, and also the video. They can go to our social, and then they will see that it's a campaign. We're campaigning that we are all Africans. We have everything that we need: minerals, petrol, everything. We just have to trade with love. Simple as that. Beautiful. Thank you so much. But Uncle Joseph Lazio. Yeah, I want to get a word from Uncle Joseph. This man wawalaze. Babali kumpiao, badensa manager. Umimbi wo muleta abiko cyayogera zinisonga nkuru. I don't go to cyayogera. Plus one last question before we go to the question for Uncle Joseph. Now that you're back, you faced the rough side of the world. What next? In 2 minutes. First of all, my message to the world is xenophobia exists in South Africa and in so many other parts of Africa, and it's very sad that that still exists in the 21st century. My message to the South Africans that attacked me is, I forgive you from the bottom of my heart. In fact, I didn't know how strong I was until I had to decide to forgive you. I got convinced by Mr. Tomani numerous times. Mr. Tomani told me, you're gonna try to fight this, but you have to have forgiveness in your heart. You need to forgive these people from the bottom of your heart. Yes, a lot has been said and done, but what I'm saying is I'm gonna dedicate my positive energy towards creating a difference in the world. Njagala tukerencha ng'omuna Uganda asobola okugenda South Africa oba Sudan neyeyagalira yonna gy'alaze nga tasosolwa olw'okuba ekyo kyali ng'omufirika kubanga we are all Africans. Njagala sigamba nti nze ngenda otuukiriza ekyo naye mu capacity yange as a small Ugandan boy, I am gonna make the baby step. Nyinza n'okuba
siriba mulamu nga nafadda ng'ekyo bwe kirabeerawo. But I'm saying I am gonna make the baby step towards change in Africa. Tugenda kola campaign. Me, I've been a victim to xenophobia and it's not fun. But the difference between me and so many others to come and so many others that have come and go is I survived. You have a voice. And I'm lucky and I have a voice. The question is, will your brother survive tomorrow? Will your sister survive tomorrow? So that's my message. I hope I can use my capacity. You've been around the world, almost to every continent in this world. Yes. You've been to almost all African countries. Your music speaks to the masses. What can you make of this experience? First, before I actually make of this experience, I want to welcome back my brother, One Piece, and say condemn those people who were peddling wrong information that was actually not even second-hand, fifth-hand or tenth-hand information, because I was properly informed about the dangers that befell in South Africa. I want to thank Dr. Malinga for taking care of my brother. I want to thank you too, and the entire South African community, legal community that took charge. I want to thank Norman Ganja. I also want to tell brothers one piece of advice. This is not going to be music, I'm going to pass a piece of advice that next time you go to those countries, you find the right companions and know the bad areas where you should go. Yes, because what I know innocently, Palaso is an area that is very violent, and the repercussions and the scars that he's been talking about. So, to our brothers living in diaspora, most especially in South Africa, the Palaso has already said from his mouth that he's forgiven everybody, and he has also added a compliment to say that not every South African is the same attitude. That doesn't generalize. So, basically, Paras has already taken charge to inform everyone about such bad acts, and I think I'll wait to leave that for him first, and then I'll join in later. Okay. Yeah. Thank you. Mukita Gamuruganda. Bakita Gamuruganda. Okay, okusokera ddala okwaniriza Palaso n'omukulisa ebwati yakomyonga muntu mulamu mulamba n'okwebaza aba South Africa bannayuganda babeerayo abamulabiridde family ya Norman Ganja, Philip Ganja, nebaza nnyo Dr. Malinga n'ibyo South Africa kuba nti naye ensonga ezamukwatako najja n'amuduukirira nebaza mabikyakacaka kuba nti naye yatwala obuvunanyizibwa bali abamusabira naye najja kutuusa obubaka abantu abali batambuza information nga bakitambuza mu bulagajjako nga yankinyumyako ye nga bwayagala ebeere ng'ate zinali manager nga bijo. So ekyo ekikola si kituufu, tulekera okusaliranga abantu okuteekawo embeera gwe gy'otalinako bujulizi, wabula tubeerenga basanyufu nti omuntu akyalikulwa ensonga zetuyafanga paddwalira agalabye Katana. Oyo omulamu yalagamidde Katana era yasookanga mufuufu. Bangi batugezeko mu mbeera bwetyo ne tubakaabira ati newaita bukire tubyerabira. So mbeebaza nnyo mwenna abamuteramu essaala Palaso akomye omulambazi bakwanawo naddala abakyala bali bankubira nnyo amasimu Palaso nga bankubira ne bagamba nja kubategeeza era babategeezako nti oli wano singa bebasinga bannamuli naye nga mugala Palaso era ekya music music okuba twadresinga ekintu ekyo Palaso kikoze dda n'omuyimbi we South Africa oyo omunene nnyo munene nnyo alinga nze naye bakoze dda legend Dr. Malinga bakoze dda music oyo kati ate saba tugire mayinja abiri tubakubisa ekinyonyi kimu ekyo Palaso ekinyonyi ataaso kikubako katukirinde ekikukuta ate tandikirawo. We are new Dr. Chameleon. I'm going to put the floor for questions. So that we don't forget. Let's do 2 questions at a time. To the house, please be as fast.
Palaso soko kwaniriza kusasirako ebyakutuukako amanya nze kakalamu ka Radio Simba Palaso nina abantu bebuzabuziddwamu ovudde ebitokidde bakuzaayo wali eriowolo akiwonya emmotoka we yali wamusangayo era we wamusangayo yayogera bigambo ki then noono omusajja gw'oŋŋamba simanyi yali yambala akatishati ka ro aka radiant muganda wo likiwonya ye wamusonyiwa mu mutima gwo ekibuuzo ekyokusatu sebo osuubira kuddayo ddi kufuluma mu ggwanga ku kino ekyakutuuseeko okyasuubira okudda kufuluma eggwanga oba South Africa oba ng'ogendawa awula okyadda okufuluma eggwanga ekyokuna osuubira nyinza obyerabira soko muddemu mu speed sokola okufuna omulala nagalaamujajja bwe navaawo nga bankomyawo ewa Kiwunya namusanga ali ku siini ne poliisi Kiwunya yagamba bwe nadduka abantu ne bangoba ye bonna bamuggyako obudde bonna ne bagoba nze kati bwe bangoba gye natuuka we nagambidde we banviirako poliisi ng'eripootinze ku siini okitegedde poliisi bwe ripootinga ku siini ne Kiwunya n'ayingira emmotoka ya poliisi mbu njogera bigambo bye mboozie bomboza banoonye bwe bajja okunnoonya emmotoka ye kwe kugirekaawo yeyo vidiyo gyolaba nga bagikuba bagyasa okitegedde naŋŋamba nti kale wadduka ate poliisi ng'eri wano kumpi nti oba kulindamu eddakiika endala 2 poliisi yandize netutaasa so bwetyo bwe namusanga ekirala yes omusajja eyavuga n'andeka ku siini yalina esaati yali omuto wa Kiwunya ne namusonyiwa okuva ku ntobo y'omutima gwange wali nga bakankuba nali munyigidde n'obusungu bungi era nayogera ne ŋaayo najja kati mutta but bambi namusonyiwa olw'ensonga saamucommunicatingakoko naye mbunzija mu mmotoka ye nadduka budde sijingira ate bwe nadduka neggaana ne bankuba ejjinji lyasooka ne bangoba simanyi oba yandaba okutegeera ati anti mugambi yali atudde mu mmotoka nga etupakinze mu maaso nvaamu ogigendamu ne bankuba ziruka bwe bankuba baliika nga baleekaana okujja okunkuba n'abalaba n'asimbula n'akola ki kati kyesikakasa oba yavaawo ng'ategedde nti nzija oba yagenda yalooza baali balumba ye awo kyo simanyi naye namusonyiwa kubanga ate nzange lwaki nasimusonyiwa ekyokuva mu ggwanga mbadde nina show gye balayininga gye tubadde tulina okukola ne Dr. Chameleon e London mu ebadde Dr. May lwakuba nduddeyo South Africa longer than I should have kati simanyi ntegeka kuba siddangamu kwogera nabo nembadde nokuba ne Dr. Chameleon fembi London mu May so ekyo kijja kujjanga bwe kinajja sinatuuka nawaka olwakadde but bwe nakommunicatinga nabo nyinza okuba nsobola okiddamu then yes kyekyo Palaso amanya mtu wa Skinny Pro okuva ku BBS roundabout show tuli basanyufu okulaba nga okomye wali mulamu ankopi ebibuuzo byange bibiri nagitaasa okusooka nemanya otunyonyoddeko okwali nti bw'omaliza okumaliza situation yonayona ogisomose wali oyina shows ate n'opostinga n'ogamba oyina shows shows wazikuba zonna ye wali capable kuba shows ezisigaddeyo ekibuuzo ekirala wano ewaka tubaddewo nebiyitingana ku situation gy'obadde ogenda mu maaso nayo omukulu omu ow'elubaga MP Honorable Katebe Bwama Lubaga South n'avulugano kiwayogera n'agamba oli muzanyo oli musitant twagala nakyo ogezeko okinyonyola ogenda kuyita mu mbene ogenda kiyitamu otya nga Palaso situation ya intimidation. Thank you. Ekisooka nayinayo shows endala kituufu zonna zakansolingibwa nze ng'omuntu nali njogereza obumalirivu tebasobola
nengenda nemutuulirawo nembeerawo netugiyitamu kyekyo naye ngaebirala byonna national counseling basasula mukulu Katolo Bwama namusonyiwa kubanga tamanyi bigambo bye yayogera bulumi bubyantuusa kale zesajja ye gwayita omwana muto naye tamanyi bulumi bubyantuusa ku famire yange kubanga nze Katolo Bwama musajja mukulu nkuze ndaba emizannyo gye nga mwemulatinga so member of parliament okuba nti osobola okwemirya n'oyogera ekintu kyotalinaako mutwe n'amagulu ate n'okigumiza bambi kyali kibi nnyo kubanga alina bannyinaabe n'abalala abali South Africa abalumizibwa ate nne yagambye akola future ye kituufu era ffenna tumusanyukirako naye atema empenda awe n'abalala ekkubo okukola future yaabwe aleme kugamba Uganda ekyagenda mu maaso. We've seen great generations and there is many more to come. Eyabo si esembyeyo awe omanyi bajja gamba abantu abo bakulu tetubawa kitiibwa but ekitiibwa namwe mwina okukyewa ekitiibwa naawe kyewe bantu bakole ki basobole